ogenda otya mu ssabo okunoonyayo obugagga oba ogenda otya mu ssabo okunoonyayo promotion ku mulimu nga mukamaawo akuwa omulimu omukolera nakasero kati ebyo mu ssabo ne nakasero bikwatagana bati olina kweyisa bulungi ku mulimu ne bakuwa promotion ebintu success and failure based on reason and reality si kyakufumiitiriza okukkiriza mu byawongo kankweka story kamu anyway not a story but I can give you a legal background abazungu bajja wano mu Uganda basanga nga kyabakalubirira nnyo okufuka bannayuganda nga tebabawadde embeera to cater for theya byakoola byokoola bannayuganda basanga bakkiriza nnyo mu witchcraft kati kyabazibuwalira nnyo okuvuga munnayuganda nga kino ekyobusamize ne witchcraft twekiketalinze bali forced okuliyetinga gye tuyita witchcraft act ne bagireeta wano witchcraft act eyo ng'egamba nti omuntu wakwatibwa ng'akola ebyokoola alikwatibwanga nawe punishment ebiseera ebisinga babagobanga ku kyalo excommunication waliwo omusango baguyita Salvatore Book versus Eg omusajja era bamukwata nti akoze ebyokoola naye good enough by that time baali baintroducinze mu common ekintu kye tuyita law of evidence. It is not just enough to you to say that someone did so and so. It is he who alleges, the burden of proof lies upon he who alleges to prove that indeed such a person is accusing is guilty beyond reasonable doubt. Kati omuntu tekyamalanga bumazi genda ku kooti kuloopa nti gundi akoze ebyokoola wabulanga weetaaga okuteekawo evidence obujulizi obumatiza kati baabuuza nti ebyokoola birwa tusobola obbiraba kuba byayise wano nga tebikola ki nga tebiriwo. Witchcraft Act by default ceases to be among the laws that are being practiced in Uganda because it could not establish evidence. Akitegeera nga tekigwa mu mateeka kati gwobeera okyali mu mbeera eyo ey'okwerimba mu buli kimu kyokola then you are not nabagamba okulimba si kibi naye weesanga ng'otandise okukkiririza birimbo byo obeera ofuuseyo wabulabe nnyo eri ggwe kuba direct repercussion ez'okulimba kuno okukkiririzaamu gwe number one ki victim gwoba nakebera ng'oli mulwadde n'osigala nga weerimba n'ogaana okubira eddagala ogenda kusereba nga tukulaba era okutuke mangu ekyokwerimba kibi nnyo